and Jesus is alive. Yabachi. What happened? Sumbanze nsabira mutati enu onu ye mwami wange naye bwe mbadde nvanga mutati nga nkuba bwansanga ku ABS nga nkuba nga tayagala nsabe naye najja mutati lompempeta bwe wampempeta bwe naddayo nankuba nnyo n'aginsika mu lugalo empeta n'egwa wansi bwe yagwa wansi n'agirinya ng'ayagala gisuula mutooyi. Otyo kati bwe yagirinya ng'ayagala gisuula mutooyi bwe empeta bwe yabuuka n'emugwa ku kigere nekola ki n'emugwa wano ku kigere n'emuyingira. awo empeta we yayise So where the ring grow? bwe yamuyingidde bwe yamuyingira n'esigalamu ekigere n'ekizimba era kati takyakola ali waka. Kati musumba mbadde nzize nga njagala omusabire asobole okutereera adde yakole. Whoa. Don't you jump with the ring. Laba ekituli. Whatever you see us live. Kati ekyali awo bw'onyigako weeri. Do you know whatever is inside there? Ekyalimu awo mu mubiri bw'onyigako giwulire. Do you still feel it when you touch it? Ekyalimu. Mweri. The ring is inside the leg. Amagulu gasimbye oluvannyuma lw'empeta muyingiramu. Empeta bwe yayingira okugulu ne kutandika okuzimba paka kati ndakumulima otakyagenda kukola ali waka. Kati kumuleta wano nga njagala omusabira asobole otereera. Sebo. Sir. Buzibu ki? What's the problem? Nakuba omukazi. I hit my wife. Ng'omukubira ki? Why did you hit her? Saagala kujja ku kyaki. I never wanted her to come here at church. Namukuba. So when I hit her, empeta n'enjimira. Then I took the ring. Empeta n'ekuyingiramu. The ring entered my leg. Yayitawa. Where did it pass? Yayita wano. Mugyemu ekigoyi. All right, take off that. Kati gwe lwaki wali okuba omukazi? So why did you hit your wife? Mutamanya saba kunsonyiwa musumba. I need forgiveness. It's just because I was innocent. Era mukyala wange saba naawe onsonyiwe. My wife, I request you to forgive me. Kukuba. I will never hit you. I will never hit you from today. Nsikayo empeta. I pull out the ring. Ngisikayo. I put it out. Ngisikayo. I put it out. Come out. Bayo. 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 Vaya. Bayo. Vaya. Come out. 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 Glory to Jesus. Akubyewo amannyo mu wansi. He has hit himself down. Kubira Yesu angalazama. A glorious and clap to Jesus. Kubira Yesu angalazama. A glorious and clap to Jesus. Laba atidde. Jack is scared. Laba atidde He's yenna. very worried. Oh my God. Omanyi Uganda muwakana nnyo. You know you always make a lot of noise. Temuggwa kuwakana. You over-argue. Sebo. So, within 5 days. munaku tano zokka. Amagulu go. All your legs. Gajja kuba gakomyewo. Will have been back to mu normal size yaako. On the normal size. Toddanga mukumanyiira mukazi. Don't you dare familiar your wife. Abakazi mbaleke balabe ABS. Let your women watch ABS. Omukyala muleka ajje wa pastor asabe. Mugende.
You're free to Mukama go. musumuludde. The Lord has delivered you already. And Jesus is alive.